Abatuuze ku byalo ebikola omuluka gw'Ematugga mu ggombolola y'Eggombe mu munisipali y'e Nansana batabukidde poliisi y'e Matugga ne bagigamba nti tekoze kimala okumalawo obumenyi bw'amateeka ng'ate abapoliisi abamu beebeekobana n'ababbi ne babanyaga. Wange Yuda mutuuze wa 11 akwatagana bakama wange ku poliisi mulaba mu kyalo kyange muno sirina kwatagana naye. Olukiiko luno lubadde ku kyalo Mubanda mu ggombolola y'Eggombe mu munisipali y'e Nansana nga lutegekeddwa abakulu mu poliisi okulaba engeri gye bayinza okumalawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Omwami oli ekintu kyayogera sikolagana na bayala abamanyi enkola yange nze wanti bitambwa nebuze kiyita ki mbuzi tojja kujja oŋŋambe kigundi yabbye ekintu kyange no tojja kujja oŋŋambe kigundi yabbye ekintu kyange katukyewuwo tuteese sikolagana kuteesa kyabubbi amateeka gakola ki gamanyi. Abatuuze abeetabye mu lukiiko luno batabukidde abamu ku basirikale ababajjako ensimbi olutatadde bo kye bayise okubabba ng'ate bo akasente bakonyoonyeza mu kiwato nga mazina. Omuntu bajja n'agamba bala okukwata kubakugambyeko nga saani kutte guniye mwana mbadde sikumwe guniyezo n'atugamba. Bano era bagamba nti poliisi olumu ekola ebikwekweto n'etambula n'agavubuka gakawuula ge bamanyi obulungi nti gabbi kye bagambye nti kyonoona ekifaananyi kya poliisi. Nze kyembuuzamu afande mutugamba yamba poliisi naye ekuyambe naye lwaki wemba ndabye obuzzi bw'emisango nze ntya n'okujja kuba nze azaleeso okujuliza ebiseera ebisinga nti ndabye kino ate nze mba nannyini musanga ebiseera nze kimma ku mutima gwange mukulu akola ngaani mu kukwata abantu. Akulembeddemu enteekateeka eno omuduumizi wa poliisi mu bukiikakkono bwa Kampala Nanoka Moses asabye abatuuze okuba abakkakkamu nga ensonga zonna baakuzitunulamu. Ntegedde basaba ekintu kimu njagala mukwatagana ne DPS manye kituyamba nnyo ennaku zino abakyala abasinga abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa tebalya nguzi. Okulaba ana mulabyeko nti nze n'omusajja ku ttiimu yange okuva ku region aliwo sirina musajja nze sekaliko musajja so oyo omukyala agenda kubakolera mbasaba ababoda baliwo anakiguziza wabuuziza ekiguzi ate mpulidde abantu bangi nyo bakikubidde mu ngalo ekitegeeza DPS kituufu tobola okutereeza ekitundu. Okay, security is a joint responsibility. Muli ba mugaso nnyo gye tuli naye naffe tuli ba mugaso nnyo gye muli, so tulabe engeri gye tugenda okutereeza ensonga eziri mu kitundu sobola okutambuza ekitundu bulungi. Wabaddewo abatuuze abalumiriza ab'ebyokwerinda okubabbako ensimbi zaabwe mu bumenyi bw'amateeka. Abasirikale bambala bbulu batera okubeera ku bupikipiki batambulira ku makubo ebiseera ebisinga babeera nga piki zibanga 3 kubeerako avuga n'atudde emabega bonna balina emmundu batera kusalako ofa aba booda naye mbadde embuuza ekigendererwa kyabwe kyaki kubanga emabega wali ebadde batugamba nti basalako abalina namba puleti eyo nga piki yafuluma ng'erina namba puleti 2 naye ne bakusalako ng'olina namba puleti emu naye ekigendererwa kyabwe kyalimu okukikira lwa nsonga naye bakusanga ng'olina namba puleti emu tebakolanga amateeka gembadde ensuubira ge balina okukola ki okukola
bamadde ensuubira nti piki eyo bajja kutwala ku poliisi aba bakusaba ebijoogerako lwaki n'amabuletoringemu naye bakuza bbali ne bakuggyako ssente kati ekigendererwa kyabwe kyaki kyebadde njagala okumanya. Nanoka ayise omuduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'Ematugga DPC Mugoya Udaya yennyonnyoleko n'asambajja ebigambo by'abatuuze wabula mukama we Moses Nanoka n'amulagira okwetereeza mu bwangu. Abakulira ebyokwerinda ku byalo nabo batabukidde poliisi okubatambuzanga ekiro n'akakiiko kaabwe ng'ate bo tebafuna musaala ne bagisaba bagirage ng'ebifo ebyowogomamu abamenyi b'amateeka basobole okusigala awaka beebake. Bagamba tugenda kufuna ssente mmeka oli atamanya bwenna kwezi agamba tetujja kuddamu fuuyibwa mpewo kyensaba kiri mu kigo ekityo ebitundu ebikukulaakasi tubimanyi ze nsaba amasongere nti awo mukuumewo wali mukuumewo wali mukuumewo obinaana kwata musala wange nja kujaga ekyoyo muppa. Byawanduru Boni, Salt TV, Omunnyo.